waffe omulungi wasuze otya wasiibye otya amanya nze Nurdin again nkomyewo ne maama waffe ono ekitundu ekyokubiri twakoma n'ekitundu ekyasooka ekigamba Bobi Wine talifuga Uganda ate ne President Museveni bw'atalitereza nsonga za ttaka Katonda agenda kuleeta omukulembeze omulala ajja okutwala Uganda maaso atereze n'ensonga z'ettaka eziyinza okuvaako ebizibu bangi mwagoberera maama wange ono ne mumulaba ne mumubaako bye mubuuza abasiima ne musiima abawakana ne muwakana naye mu kyo ffe tugamba tuweereza bantu nze nga Nurdin mpeereza bantu ate buli kiti nkiweereza bw'alina kyabuuza kye yeemulugunya sikulinaako buzibu enamba weeri awo alina kyateesa ku 0701 558563 ye namba eyange ne byobuuza omukadde ono era olina bibuuza nti nensobola ate okumukutuusaako bulungi oba ne tusobola okumanya ebisingawo. Maama wasuze otya amannya go again era osibuka luddawa? Kibanzala abantu babuulire Mkoje banzala amanya go gwani? Amanya gange nze Florence Nakiwanda kyala Kabwama nvudde Gombe Semutolodi naye nga gye banzala Kigalama Mtyana ewaffe yenze ayogera amazima ameerere nga sirina kwekubira njogera bigambo bya Mukama nayogeranga ne Mukama gwe sirabako Mukama nanziramu. Okay. Obadde bakuzaala we watuufu? Banzaala Kigalama. Kigalama kiriwa? Kigalama Mtyana Road muyite Mubende Road bayitawo Kigalama Kiduukulu. Kigalama twasomera ng'osaze ekkubo ate nyinawe nga akava mu Mpamudugu. Kiri Mityana kiri Mubende? Mityana oba omulese eno ate Mubende abeera wala naye ng'onootera okutuuka Emyanzi. Oba onootera okutuuka Emyanzi oyo Mubende oyo manyi oyo Mityana? Mityana. Okay. Ate mpuliramu Kanoni Gomba. Kanoni Gomba eyo gye bazaala Bobi. Olina ekyalo ky'ogamba ekiri mu Gomba eyo? Bazaalayo maama wange. Maama wo gye bamuzaala? Wa? Bamuzaala Kinoni. Naye maddwawo balinawo amayumba mu tawuni. Kabula Soke yonna. Kifampa yonna Bukojja gye bali. Byonna gye bali. Ebyalo ebisinga ebyo byonna bajjajja bazaala nnyo. Bamaama gye bali Bakojja gye bali. Nkutegedde. Kati nali wano n'ogamba nti Mukama yakulaga nti omukulembeze omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu talifuga. Kiki wali otegeeza? Mukama nawulira eddoboozi lya Mukama nga mmaze okubuuza Kabaka ebiseera bya Kabaka bye bamubikira mu mwezi gw'omunaana nga twakava mu lockdown omwezi gw'omukaaga. Nze nali Bobi simulitaddeeko birowoozo kumubuuza Mukama naye nawulira ddoboozi nga lika mu mutwe gwange nyimiridde ku mulyango nga liŋŋamba buuza ku Bobi ng'avuga nnyo. Lika mu mutwe gwange nti buuza ku Bobi ng'avuga nnyo. Nga lyogera lulimi ki? Tibuuza ku Bobi nga bwe njogera. Buuza ku Bobi nga musajja mukazi. Eddoboozi era lya kisajja kubanga Mukama musajja. Mukama musajja? Musajja obadde omuyise mukazi? Nze simanyi mpulira buwulizi. Ekyo nange nakulampulira nti Mukama musajja. Kaakati nga likugamba buuza ku Bobi. Buuza ku Bobi ng'avuga nnyo. Eno yennyini Bayibuli gye nalina nga ngikutte mu ngalo mbaze okubuuza Kabaka. Nino kwaliko ekigambo Bayibuli yali myufu mu kugisoma ennyo neddiba ne balijjako ne gitwala Nakasero ne banterako eddala era n'engula endala nagireka Mityana nagireekera mwannyinazi. Amita Semakula.
n'ogimulekera bayibuli nensigaza eno ennyini yavaamu ebigambo naye nga zonna kyekimu ng'eddoboozi ligaabuuza ku Bobby buuza ku Bobby n'obuuza n'obuuza otya nenzirayo wali mu ddiiro nenkwata bayibuli yange bwe nti nenfukamira bwe nti nengiteeka emabega bwe nti nemugamba Mukama komawo oyogera amazima nga gali goyogedde ku kabaka kozi ngenda kutwala bwenkuzaayo bwenkuzza ku kabaka kozi ate byali bitya ku kabaka nagiwanika bwanisi bwe nti nenzibiriza nemugamba Mukama jangu oyogera amazima ddala kituufu kabaka yafudde bwaba yafudde kyabadde mulwadde kyekyamusse siina gwe nkubira simu era siina gwe mbuuza kati nze kwe kugissa kwe kwanjuluza engalo zange bwe nti neyanjulukuka nengissa nentunula bwe nakuba amaaso waliwo ekigambo ekisoma nga kigamba gyali naye ayina ebizibu tafudde gyali naye ayina ebizibu kwe kukwata bayibuli yange eno nensituka nengenda mu mulyango nempita bannange nti bannange mujje muwulire Mukama byayogedde ku kabaka mubuuzizza nti yogera amazima kabaka yafudde bw'aba yafudde kyabadde mulwadde nga mpulira obulumi ng'Omuganda kati kwe kuwulira kwe kugamba bannange nti Mukama agambye kabaka gyali kigambo kya Mukama kabaka gyali naye ayina ebizibu kati awo kwe kuwulira eddoboozi lya Bobby kabaka gyali naye ayina ebizibu yes era kinnewunsa okuba nti nakati gyali kuba Mukama yakugamba naye nange awo mu kaseera ko nalimu okubuusabuusa ng'omuntu tegyali nga sirina muntu n'omu ankubidde essimu wadde angambye naye nkijja mu bayibuli nti gyali ayina ebizibu wali wafunako ku ddoboozi bwe eriki emabegako n'ogamba nti nakeberako Mukama yandagako kino ekitali kya Bobby ekitali kya kabaka na Museveni eddoboozi lyasookera kujjira ku kabaka essewu okumanya Mukama si kintu kyangu nze okutandika okufuna ebintu ng'ebyo nafuna mukyala yava Congo bamuyita Sisiri yaleeta ebitengi bye ku baasi ne babimubbako mu kisenyi kati omukyala oyo nakuba bwabwe essimu e Congo ngayagala bamuyambe kubanga yajja muno nga talina muntu gwamanyiimu ate nga gwe mulungi ogusoose babimubyeko Abannayuganda abagezi Bannayuganda abavubuka ababibbye kati awo bwe yakuba ewaabwe Congo ne bamukwasaganya omwana we waabwe gwe bayita Sadiiki ng'akolera Kiryagonja bwa Houseboy kati tuula ojja kukoowa nnyo maama wa ne bamukwasaganya omwana waabwe omwana weeyo ku kyalo nga bamuyita Sadiiki ng'akola Kiryagonja ew'omwami yalina adweya ye ng'akolawo nga Houseboy kati omuvubuka oyo yali alina gy'asabira era gye nalokokeramu yali awo ku bibaati yali ya bibaati nga wakuba mu tawuni ematuga okutta Semuto Road wakayingira Semuto Road kati baagijjawo waliwo paakingi baagisembezaako wansi awo kati nakubira pasitooli namugamba nyamba mwanyinaze bamubbye naye talina wadde 10 ate talina muntu n'omu gwamanyiiwo kati pasito oyo namuyamba bali bapangisizza akayumba akasulamu emizindaalo kati Sisiri ne bamuleeta Sisiri oli gwe babbyeko ne bamuleeta ne bamuteeka mu kayumba ako bambi kati Sisiri yalinga atafuna bulungi buyambi nga bw'omanya ebintu by'okugaba bizibu gwe kyoyagala si kye bakuwa ate tebakikuweera mu budde bakuwa kiriwo oli kyasobodde kyakuwa oyinza okuba nga oyagala kulya bintu bya 200 oli akuwa 5 kati Sisiri natandika okukabirira Mukama nti Mukama obuyambi kati ngiye Sisiri ng'awuli alina eddoboozi lyafuna kutuukwe nga Mukama amugamba tofaayo e Buganda waliwo omukyala agenda okulabirira tofaayo mu Buganda awo wooli waliwo agenda okulabirira yamugamba tofaayo eddoboozi ng'aliwulira e Buganda waliwo omukyala agenda okulabirira kati nze nali mpereza tukke restaurant nga nsapulayinga mpombo
ku mpomba awo abantu bayagaddewo nnyo baagala olwongero basapulayi okyazi sapulayi era gwe mulimu lwakuba Mukama yayagala muweereze naye nga gyegulissebo era ogira n'obaweereza abantu b'empombo obaweereza empombo era hamuwa bulungi waliwo ne restaurant eyo yona nekifo ennakawa kakati Sisiri Sisiri ne bamuleeta kati ng'era bwe yadaaganira Mukama nga yeetaaga obuyambi bwe bamuwa tebumala kati nali ndi awo nagenda okuwulira ebbugu mu kifuba kyange olwo naawe oli eyo Matugga nga ndi Matugga kozi yewuwo naye nga nze eyo era gyendi Mukama yansindikayo ow'omwami gyendi nabeera naye emyaka 6 nga ndi Matugga awo tujja kutuukawo sooka mmalireyo Sisiri Sisiri olwo Mukama amugambe waliwo omukyalo e Buganda ajja okuyamba agenda okulabirira kati Sisiri n'abeeraawo n'adaaga kati nange nali ndi awo nga mpulira ebbugumu mu kifuba omuliro nga mungi neŋŋamba olwo oli weebase olima nga ntambula nga bw'onoobeera ng'owulira nga omuntu afunye obulwadde ng'oyakirira neŋŋenda mu ddwaliro eddwaliro lyali awo nga lifeesinze Usaafi ku kizimbe kino ky'oyiterako ng'ogenda mu Owino waggulawo we nnalinnya nagenda ne bankibira ne baŋŋamba olwadde ekibumba kiriko amasavu bwe nawulira nti ndwadde ekibumba nawulira nga amaanyi gampeddemu ate lwaki anti bagamba buli kintu ekikwata ku kibumba obalibwa ng'omufu obala nnaku zo kati nga nyina omwana wange omulenzi omu ng'asomera ku University Enkumba kuliko n'omuwala nga ali mu senior 6 Naŋŋonzi oyo oli Fred Kamya ono Naŋŋonzi Robina kati ne Royi naye ng'asoma ne Nazuwa n'asoma ne Wire n'olowoozaamu abaana nga nze maama nze taata nga bw'olaba omulembe guno maama taata nyingira kiro nfuluma kiro ate tukkeyo bwe ogiweereza teweebaka tolwaza tofiirwa bo baagala mirimu beetaaga ebintu byabwe bakasitoma baabwe balisa abantu ab'obuvunaanyizibwa kaakati owulidde ekibumba olwo nga mpanze n'edduuka wali ku Saapolo mu Kayemba awo mpanze edduuka era n'ebintu nabirekamu ebimu kati obuvunaanyizibwa bwonna ne mbutikka abaana be basoma be balina okwesasulira buli kimu be balina okutikka emirimu be balina okulabirira edduuka nze nenzira e Matugga bwowu nga mbeera nkaaba nkabirira Mukama abaana bange ate nga sagala balabe nga nkaaba bajja kuterebuka nabo nga kuliko ekyana kyange kito Wire bakyali mu kyakusatu awo naye ng'omwana oyo anuma neŋŋamba ŋŋenda muleka ntya abaana bange ŋŋenda baleka ntya nze maama nze taata kati nali ndi eyo waliwo omukwano gwange bwe twali tusula awamu era naye njala kupanga edduuka e Matugga kati mukwano gwange mulirwana ng'alina saaluuni kati n'asengukawo nadda ekirolo agenda ayambe taata we nga akaddiye ng'aligwomu mu nnyumba n'aŋŋamba antifulo kanzireyo ŋŋende nyambe taata n'agenda kati nali ndi awo bali lwa Sande kumakya ng'atuuse nemusanyukira nga tumuyita senga nsanyusa okulaba n'aŋŋamba nga nkwewuunyiza nenkusanga waka wange ng'akimanyi nti sifiirwa sirwaza mbeera ku mulimu ne mugamba Mukama yansaasira nimba saagala kwogera ku kibumba anti buli oyogera ku kibumba buli muntu akulaba ng'omufu nga nabikoowa nga batandika okwesenda banyiga amaaso bakutidde ekimba ekyoyina kyamaanyi naŋŋamba tugende tusabeko mu balokole tugende tusabeko olwo wali oli mu ddiini ki ebiseera ebyo mukatuliki era eno Bayibuli y'abakatuliki togitanga togita sigitanga kubanga tata wange ne maama bali ereka bakatuliki ate baali bampeta lwakuba taata yagenda yafa nali njagala nnyo eddiini yange ey'obukatuliki genda maaso ate nenkola ki neŋŋamba ebyabalokole baaniriza abantu kwegamba nze nga nekyawa
saagala era ng'emirundi egisinga olumala okufuna ekyokulya ngenda mu nsiko eyo nensaba Mukama nga nsaba Bikira Maria emirundi nga 15 sapuleyo nze nsoma sala zange nga bwe mbala engalo nga bwe mbala engalo naye kati senga bayangamba tugende nali ŋŋaanyi nali embugumya na buva bwange nga nkozesa nnyo ekyenkya kati ne ŋŋenda nzikize esigiri naabeko nagenda okufuluma abweru nga senga ndese kati awo nga mmaze okusaba waliwo omukyalo omukulu we nali ntudde ku kifugi senga bwe yansanga emanju waffe kati oyo maama nga tumuyita maama nga awaata emmere yalinawo ebyana ebito nze njagala nnyo ebyana ebito ng'era bwe nfumba emmere mbireetera kati olwagira nga kigambo ekyana gwe bitaba mpaka tambaala neekaza n'obusungu mpaka tambaala kati bwe maama n'asituka mu masanda agamba atooke nayingira mu ssenge nampa akatambaala kati bwe yakampa n'entambula bwe nti ntuuke mu kkubo senga nga abuliddeyo ne ŋŋamba mponye kankomewo ne mbadiza akatambaala kaabwe omukazi n'anguba n'aŋŋamba genda mangu tozza mu kisawaka ne muwuliriza ng'omuntu omukulu n'entambula ne ŋŋenda paka lwe ndatuuka ku kyaki teyali wala nnyo ne banjaniriza nenfukamira ebyaffe ebyabakatuliki nensaba ne kwakabonero nensaba enamala okusaba nentuula mu katebe nagenda okulaba nga ndaba senga watudde waliwo akatebe akalala kamulinanye temuli muntu yakakuterekedde nga nti tebannabakwala nengenda omuntu gwe mmanyi kubanga bonna abaliwo nga sina n'omu gwe mmanyiwo nengenda waali nasanyukira nga nzize kati ne batandika ebyo ebyabalokole bakuba ebidongo byabwe kulwagira nga bayita abagenyi nenesigiikiriza nyina ensonyi saagala genda mu maaso ndabika bubi atuba ng'olwekibumba nga mbeera nkaba buli kiseera ndi mweraliikirivu era mukono nakusanyukidde nnyo okundeeta ku kamera mbonyebonye nnyo obonyebonye nnyo ngenze mu bantu bangi ab'enjawulo naye nga bampita mbega nga baŋŋamba nyina amajiini nga bantya kwebazizza okunsembeza okufulumya ekigambo kya Mukama tebaagala okifulumye anti abalimba bangi nga nange bambalira mu abo ne wano waliwo abagamba oli mulimba naye nze nkolera abantu buli muntu muwa omukisa n'ayogera ensi neekola ki neewulira yo neewulira neyeesalirawo ogenze mu kyaki ne senga senga musanzeeyo kati nentuula waali ne batandika okuba ebidongo byabwe bwe tuzinazina byenzina si tebijja ng'ozinamu ng'omuntu kubanga gye wagenze tewagenze kuziika kati ne bayita abagenyi neneesigiikiriza senga nankoonako yali asimba eno nze nga ndi eno nankoonako bwati n'olukokola nangamba babagamba temuwulira abagenyi temuwulira nti babayita nenyenyanyamula neŋŋenda mu maaso kati nali ntuuka bwe nti mu maaso oyo omuwala Sisiri nga batudde ku ntebe ezisooka ne Sadiiki n'agamba munne Sadiiki nti Sadiiki oyo omukyala Mukama gwe yaŋŋamba nga omulundi gwe ogusoose okujja essebo Sisiri n'akoona ku munno omukyala wuyo Mukama gwe yaŋŋamba yali akumanyi Sisiri nga ne mukyaki sigendangayo nkugambe nali manyi mukyala oyo yekka bambi mutwasulanga naye kati namugamba genda gyali nagamba oyo afaanana bw'atyo nze nga simanyi nti banjogerako kati nenjogera amannya gange ti nze Florence Nakiwanda mbadde nsomera mu 12 mu bakatuliki nembagamba kati nange nze okusabako nammwe ne bakuba mu ngalo naye nga naawe sitobyagala nnyo kiri awo baakuleeseemu olw'empakampaka entonotono nga omutima gwange gwennyamira mmanyi ngenda kufa kati olwagira nenzirayo mu ntebe netusaba naye bwe twamala okusaba bamaze ogaba omukisa buli muntu afuluma kati mu kusituka ffenna tusituka mu ntebe nagenda okulaba nga omuvubuka ajja wendi nga nkoonako mami tukwagala nemugamba munjagala mu mutima neŋŋamba yinza atajjangako wano omuntu gwe mmanyi ali ogu bamulese agenze andeese singa mulala n'omwana nze munjagala
kati era obutebe bwali bwe buti kwe kukwata akatebe naye ngatwala ku kisenge bwe nti nentuula bwe nti nengira bwe nti engalo zange nsigadde nzekka mu kyaki kati kwe kusituka nenzijja ku ddirisa bwe nti ntunuulira abantu ababadde mu kyaki nagenda okulaba nga bonna baggwawo nga basigaddewo abantu abo yongera osembere mu maaso nga sigaddewo abantu babiri omuwala oli n'omuvubuka nenzirawo nentuula ku kisenge wali nagenda okulaba nga nabo bayingira kati we bayingira ne baleeta obutebe nze nali nsembe eno Sisiri nanzirako Sadiki nga yasembe eri kati nangamba mami Sisiri nga yayogera Luswahili tamanyi Luganda kati Sadiki nga vunula nangamba mami Sisiri akulabye ngo omuyaga gugenda kusuula mu nnyanja nensiriikirira noga abalokole bano beerogoza nambuulira byonna kati bwe mukwogera kwe nawulira nga nfunye amaanyi kubanga mbadde omu nfunye ewuzi gye neesiba nenywera nfunye empagi gye neekwatako nenywera era oyo omwami gwe nali naye Sisiri mukumulaba gwe yansanga naye nemwesalako nensigala bwogu bwomu kati Sisiri nangamba nibangamba nti ye akola mu ngano apakinga ngano ku Luweero factory yali awo ku Luweero yali akakola ennaku obanga 3 kati ate nze sikola ate bw'atabeerawo mpulira nga nterebuka ne mugamba lekerawo okukola ngenda kulabirira naye nga mugamba okumulabirira sinetengera zisika mu baana simanyi biriyo naye abaana mbebaza kubanga kimu bakinkolera nga bagamba mpeeyo omutwalo nga baguleeta nga bampeereza nfune ekyokulya ate ng'omukyalo ono alya bulungi yamanyira kulya bulungi abakongo bali bammere balya bisiike kima misota wali obinfunirwa yali alya byawa yali yeefumbira nga nze ndya byange naye alya bibye kati olwagira ne mugamba Sisiri koma obeera awaka tubeere nga tusaba nja kulabirira Sisiri nampuliriza kati nagenda nga olweggulo ne tusaba kati olwagira Sisiri natandika okuŋŋamba nga ti Florence Mukama ŋŋamba bw'ati ogenda kuwona kati nga waliwo abantu ab'enjawulo abava e Kagoma abasabire waffe balabye omukyalo oyo ebintu byayogera nga baagala omwegattako naye bonna nga tabaagala ayagala nze yali ababuulira ebintu ebyenjawulo nga waliwo omwami gwe yassanga namugamba Mukama yamutuma namugamba waliwo omwami alina omwana omulwadde naye ogenda genda omusabire kati Sisiri namugamba Mukama namulaba nti anamugamba ojja mulaba kati najja mu katale ak'okumabanda Mukama namugamba wuwe namubuuza siwo nti wasiza otya siwo tibulungi naye nga tayogera bulungi Luganda namugamba olina omwana omulwadde musajja nasooka nasiriikirya bw'ati namubuuza otegedde oti namugamba olina omwana omulwadde namugamba ye mulina namugamba tugende mumusabire ematugga mu 12 Sisiri yagenda okulaba nga balinnya kalina ng'omwana gye yali yagongobala ne bamusabira n'asabira omwana yagongobala musajja namugamba nkuwa eki yawona Sisiri yangamba yawona namugamba nkuwa eki namugamba nze saagala kati yo omusajja n'akwata emitwalo oba gyali 10 n'agimuwa naye Kongo bambi yali aleseyo abaana be 2 era n'azisindika naye ng'essimu ya Sisiri gy'akwata teriko kisaanikira oyo akola ebyamagero ng'eyiyo bwetayina kano kalina obujulizi bwako eyange yindi kalina bujulizi kyata ojja bimanya nkwate empola
tugende maaso Sisiri amaze okusabira omugagga omwana ateredde omwana naawona kati netubeerawo ne Sisiri nga ngamba Sisiri Mukama angambye bw'ati ogenda kuwona naye nga sikikkiriza ng'omwana w'omuntu nga sikkiriza era byonna twasabanga nga mmala myaka ki egyo myaka giyiseewo kulona yali tannaba kujja era n'atera okutuuka 2018-19 Sisiri nga ngamba ebigambo naye nga sikkiriza kakati natandika okujjanga n'ensula ne Sisiri mu kanyumba ke ngewange envayo ssaawa emu kitundu awo nenzija ne twebaka ne Sisiri ssaawa 9 ogw'ekiro ne tugenda mu kyaki ne tufuna n'abaana abaawo ne batwegattako bambi tugenda mu kyaki ekiro ne tweggalira nga tusaba naye ng'era nze sirina byensaba biri awo nga tusaba nga ngamba Florence Mukama agambye ogenda kuwona nasikikkiriza nga tokiwulira kubanga wali omukazi kitange yafa Kibumba n'ogamba olulumbe lwa famire lunombye mama waffe yafa Kibumba muka taata bwe yasookerako ne ngamba nange nja kufa naye nangamba Florence Mukama ngambye ogenda mu ddwaliro naye bagenda kugoba ngolwo nange nteeseteese nti kangende ndabe abasawo bankebere bambuulye bwendi obuntu bwange tandika obugabanyiza abaana manye obudde buweddeyo era nasookera wano Kawempe era bwe natuuka bwenti Kawempe ne bangoba mu kageeti akatini ako omukazi yeyangoba nangamba genda ne Mulago kati nenzira ku kkubo bwenti ssaawa nga 4 waliwo omwami nze abaami myaka gyange mbayita bannyinazi ne mugamba mwannyinazi mbadde nzize bankebere bambuulire bwendi naye bangobye bangambye ngende Mulago naye ate obudde bugenze nga bw'omanya ebyobwereere abantu babeera bangi layini nangamba ate onookola ki genda kati awo nenfuna booda etuteesa bbeeyi nangamba siringi 7 navuga paka Mulago nentuuka e Mulago enaba accident gye basookera netutuula abatandika abasawo okutuyita tubuuza kati nze olwagira nze ne bangoba kati nentambula era nali ntuuka ku kalyango kano akafuluma kati omusawo nangamba maama komawo mwe bamaama abatuzaala toyinaamu kasente ne mugamba ninamu olwomaze okubira abaana essimu bampeerezayo 7,000 kati nenkola ki nentuula kati omwami omu yagenda okulya mu omusawo nga wuli ebigambo byange byakirokole nangamba oli mulokole nti essewo ntiituula ebyo byateredde dda nentuula era mu bantu abamu be basookerako nze omu ku bantu be basookerako ne bampita ne bambuuza amanya gange ne bansindika mu kasenge ne bangamba weeyambule ne mbabuli ebinnuma ne bangamba engoye zikomye muno ne banteeka mu kativi kati ngeri bambaladde okunkeberera ekibumba kyange nga bwe kiriko amasavu nga ndi ebyokulya babinsalako nga ndya mboga sinsiike n'akawunga n'ebijanjaalo kati ebintu bye nasigaza kati ne bankebera kati olwo nga Sisiri amaze okuŋŋa Florence ogenda mu ddwaliro naye era bajja kugoba naye Mukama agamba ogenda kuwona naye nga nze sikikkiriza nga nze omuntu kati olwagira ebankebera ne baŋŋamba ng'oli mulamu tusanze mu stress bannange nava e Mulago nga nnyimba neninya taxi nga nnyimba ngeringa eyange nga abantu bawulira yoyimba olwo ki abaninaanya nga be bawulira obuyimba bwange bwabalokole ogenda okuba ttendo Mukama mulungi kati olwagira ne baŋŋamba ne bampanika eddagala ngende ndigule naligula akagoma awo ku famasi oba ogiraba awo we naligula nengenda era nawe obujulizi mu kyaki yaffe eyo Mukama bwe yamponyezza Mukama yamponyezza ekibumba era okuva olwo okwo kwe kulokoka kwange
okuli serious bantwala sesimidde ogenda mu bulokole naye nga mukama ndoza yagala sinkanya omukyalo nno muyambe era namuyamba namuwanga lukyayagala ekyokulya naye nga nze sikirya naye nkwata n'ebitenje oba byali bina buloolo nemuwa kapito n'atandika awo nemwawukanako saamanya byaddirira era kati tomanyi na gyali namuzuula omwaka guno namuzuula nkonkubuulire ekintu ekigenda tugana okuyingira eggulu ze sente omuntu ayagala eggulu sente azeewale moze ate sente zigenda sente kizibu nnyo kizibu kiri kitya esente okubanga kizibu zitukozesa ensobi sente zitukozesa ensobi n'ofuuka omujeemu n'olimba olw'obuvunaanyizibwa gwe bw'olabanga bubwo n'olimba n'ova ku mulamwa n'ogana okuweereza mukama oyagala sente era nze okuva ebiseera ebyo byonna mutuufu nalinga eddiini gye neerabiddemu ndowooza sente ate abaana ku kimu kimmanja kati bw'oba tolina sente obulamu olwo obutambuzi otya tugenda netwagala nnyo sente netusussa wetwandikomye kwegamba sente simbi naye okusukka okusukka nezitukozesa ensobi kati nga bano boolaba abatwala amataka g'abantu bakuba abantu obutayimbwa baagala sente nga tetugenda beeka wewali ensonga awo ensonga okay kati nkutwala wabadde ompanikidde ekitabo bagamba buuza ne ku Bobby buuza ne ku Bobby kati awo bwe nawulira eddoboozi nga likka ku mutwe gwange nga liŋŋamba buuza ne ku Bobby oli luddawo olwo matugga kati nali nzize kulaba ku mutabani wange nga kolona akendeddemu kolona oyo lwe batusibira ddala batusibira ddala bankubira eka nti fulo mama pressure zimukubye pressure zimukubye omwana wo maama pressure zimukubye jangu mumujjanjabye mu ddwaliro Emityana gwenzirako munanga ali kasanda gye yafumbirwa nze nafumbirwa eno utufuna pakira engoye zensobola okukola ki ze nasobola okwetika n'entambula n'ensawo n'egiteeka ku mugongo tewaliwo kulinnya mu motoka nga batusibye eggulu ng'ogenda ntambula paka Mityana nga newaddeyo ngende ku lwa maama era nassaamu n'eggomesi gye ngenda okuzinga mu maama kubanga era bwe yalifudde nga teri kukyusa nti ono n'olugoye oba okole ki nagenda n'eggomesi ey'okumuzingamu kama nampa nentambula okuva ku mabanda paka mu 12 netusanga emmotoka y'ekitongole netuyambako netuleeta netusuula ekawanda awo nenfuna booda abaana ba booda awo bagumu nnyo nanvuga paka Busega natuuka ebusega nenfuna kamayika bwe nafuna kamayika nga kagenda mu kyalo nekansuula Emityana kansuule kati ndali ntuuka Emityana nde bagamba maama ateredde mugenda awaka neŋŋenda awo nasanga booda olinga agivuga agenda mu Bende nantwala nentuuka waka kati nziza wali awa Bobby tugenze wa Bobby njagala kumanya Katonda eddoboozi oliwulira nga likka liva waggulu oli mu mulyango maze okwogera ebya Kabaka nempula eddoboozi nga likka nti buuza ku Bobby sina muntu n'omu gwe nagamba nti mukama ngambe nti mbuuze ku Bobby wabula nze nakwata bayibuli yange nenzirayo wali nali nfukamidde nenfukamira bwe nti bayibuli eyo nagiteeka mugongo bwe nti yesirabako kakase mukama amazima ge nemugamba mukama yogera amazima kati gwani yagamba bayibuli giteeke emabega ndoza mwoyo w'amagezi nenjiteeka emabega bwe nti nemugamba mukama yogera amazima nga gali gweyogedde Kabaka Bobby bw'aba alidde ensi egenda kubeera etya buuza ku Bobby n'obuuza okusinziira ku bukambwe bwabwe kati bayibuli nagireesa omukono guno ogwa kkono guno ngamba kati nyuzemu ekigambo ekisajja bwe nti kati guno gwe gwayambako okwanjuluza bwe nakuba amaaso bwe nti nga simaze waliwo ekigambo ekisoma nga kigamba tajja kulya era ajja kugibwako n'ebyalina
mubadde mwagala ensi esigala ettayo tajja kulya era ajja kugibwako ne byalina mubadde mwagala ensi esigala ettayo kati ng'olwo agenda nga kiki nnyo ekyo ensi okusigala ettayo era tajja kulya nga lwaki agibwako ne byalina nga nze omwana w'omuntu ebiri emabega we nga sibimanyi mukama yatutonda nga yabimanyi era ndakirekaawo saakitwala era ne bombuuzawo wali sinza kulagawo ne bompa ssente ezijjuza ekisenge sisobola kulagawo kati nkutambula kwange kuno nga tusapulayinga empombo abavubuka bwe bantawanyizanga olwo wagenda ng'obyogera obinyumiza abantu oba bakusooka mami tugenda kulonda kaliro kawaddaani kaliro katuusa abakadde mumanyi okwebuzaabuza abakadde nno nga batera kutambula live andi nga baabaana bagamba abakadde mwebuzaabuza era nze mugenda kawaani kati ng'olaba ayaayaana n'omugamba olinga ayagala nti oyagala kawa Bobi Wine tagenda kufuga mukama yamugana okufuga nga abavubuka bo bagamba ate mulimbira ki mubuulira amazima nze mukonjogera amazima Bobi Wine tagenda kufuga ng'omubuulira nti mukama yamugana okufuga ng'agamba mami lunyiriri ki olwo nange lumbuulire n'omugamba mukone bwompa singa kyessente sisobola kulagawo naye okusinziira akaziro ke bansaako ennakawa yenasinga okulabira abavubuka abo nakawa kapeeka busoga twanonangayo abakozi era nakati tubalina abakozi baaki abatuyambako okukola empombo ezo empombo otikkira ddala kapiika abo teziba nnyingi lwakuba muli mu muzibu ate nawe olina okuwumulamu nagukola nga nina abaana kati sikyakola tokyakola nnyo naye nga era osigala obasapulayinga mpolampola kati omulimu ogwo n'abaana bagumanyi bulungi obadde ombuulira abaana ne bakuteekako akazito abavubuka b'ennakawa mu katale ab'ennakawa n'abalala b'ensanze besimanyi ne benasiŋŋaananga mu takisi ng'osanga balekana tebaagala Museveni biki tebagamba ne Bobi gwe mwagala mukama nga tamwagala yamugana okufuga ajja kugibwako ne buli kyalina abanvuma nga banvuma naye nga banvuma nga banzimuula nga banzimuula abalenzi bazimuula nga bakuvuma olina kuvuma kino omuntu omukulu ali myaka nkaaga alina kuvuma ekigambo ekinene naye nga alina ne bakamwana naye sakifangako kubanga ndi ku butume bwa mukama njogera mazima watuma oyogera mazima ofiira ku mazima mukadde ate kirungi nabo bakkanga bubala bange oli avuddewo nga akakanye eddoboozi gagamba mukama mugambe akyuse obubaka obufuza bwe Bobi Wine nomugamba nze sirina buyinza mukama atunula mitima gyaffe yalina obuyinza ku ffe asala amazima nga abavubuka bakugamba oba abantu abagira Bobi Wine nti lwaki tugamba mukama obufuzi kati oli wala abanne basaasaanye ng'akugamba mukama mugambe akyuse obufuza bwe Bobi Wine mugamba nze sirina buyinza naye kati gwe bewabikkiriza nti bituufu okubikkiriza nange mukama namuwakanya nnyo gwokukkiriza okwogera n'omuntu gw'otolabangako naye ate n'atandika okukulaga ebyawandiikibwa nze muno omukoyinza n'okumpa omutwalo n'ongamba tubuli olunyiriri obikule olubikkule olunyiriri ndusome nga sibikudde bayibuli luyinza okunnema naye newonya mukama okumbikulya ebintu ebyo abavubuka abantu bakuwakanyiza mukadde nedda tojja kutufera kati nange mwezi gw'11 nange mukama ne muteeka kazito nemugamba mukama koma oyogera amazima nga gali ge wayogera mukama musangawa mugamba kuba kati gwogamba mukama nemuteeka kazito nange nemugamba komawo kitegeeza eitho mukubira simu oyogera naye mu birooto okola otyo mugamba okutandika okumanya mukama obulamu bwange kutegeera twawulyanga abazadde batugamba nti mukama abeera waggulu ne mu nsi na buli wantu wonna
era bw'obanga olina ekintu kyoyagala okwogera ku mukama omukoola bukowoozi mukama nyamba mu kimu mukama ntaasa nga nange njogera bwogezi ng'omwana w'omuntu tumugamba mukama koma woyogere nga luli bwe wayogera amazima abantu mbalage kubanga bambuuza olunyiriri luli simanyi we luli era sikyalujjukira nti luli wano ne bompa ekisenge ekijjudde ssente naye ate abantu bano aba Bobi Wine bakambwe nnyo naye ate mbeera nabo ndya nabo ekiwagu ky'eryenvunga ekyo tugaba na kyenji naye ate gwe sikulabangako naye singa Bobi baalidde ngenda kubeera nti obulamu bwange era walingawo omuwala gwe nasanga mu kiyumba ekyo kyempangise Nakawa bamuyita Aisha bwe nayogeranga ebintu ng'ebyo nga ngamba maama toyogera abantu ba Bobi bajja kukuba nenze nga nfuna amaanyi agakola ki agogera bakuba kyogamba baali bakambwe bakakanye mu lwakuba nti baagala kalulu bakakanye mu lwakalulu naye nga bakambwe bo ng'abantu mukama namuteeka kazito ne mugamba jangu ondaga amazima nange ngalaga abantu nk'oyo okumbuuza ebibuuzo ate gwe sikulabangako nensaba mukama natandika obanga ssaawa nga 8 paka nga ssaawa 3 ez'ekiro neneeyambula nentuuyana. Oli mu katale oli waka? Mu katale ninamu ekiyumba. Abantu bagambye nti omukazi yagudde eddalu mu nyumba yange Nakawa mu kiyumba. Nalinga omusula mu nzekka. Kozi yalina covid. Yali covid nga batusibiddemu. Ate era Nakawa nzaawa ku mudaala gwange nga Bible yesooka ku mudaala. Yekulembera emirimu. No Bible yekukulembera emirimu negyoka gifuluma. Bwe mba ne Bible eno mpulira emirembe. Era bwe nfuna omuntu anyiizizza oba ebiseera eby'eddembe Bible yange eno. Ng'oyisaamuko mu Bible. Nsaamu amaaso. Era bwe ndaba abalokola ababuulira enjiri kati nzizemba wasirina ssente. Ekyo kankubule kino. Mukama yanzijjako buli kimu. Bayagala muweereze. Olw'obujamu buli bwe nali nkoze simpoza ssente Mukama gumiikirizaako nja kujja mpereze. Lindako guno. Lindako guli. Ate ngende kapeeko okutikka emirimu. Mukama guno gwe gusembayo. Naye nga gusembayo n'omwaka ne guggwako. Kama nagamba kankujjako buli kimu. Omuweereze. Kisiza kati bambi tolina na ssente. Sirina. Era waliwo lwe natambula okuva ewa Kabaka eyo. Nenzijja. Nensula Nakasero. Nasula Namukakutiya. Nasula Namukakutiya. Ng'ofa ki naye? Andi kakati Nakasero ng'eyo. Bw'oba ogenze ababbi bangi. Ogula kakutiyako kiro 15 n'ossamu n'ensawo yo n'oyingira muli ne weebaka. Naye ng'oli ku bubaka bwa Mukama otambula. Ngenza mu bifo bingi eyo nga bwe nkugamba. Mugamba n'akugondezaamu n'oddamu n'ofuna ku ssente. Ssente njja zifuna ngamba mpeereza. Ssente zoyagala nze. Yagamba gwe muweereza. Yes, mpeereza ssente zoyagala nze nzirina. Era kati kyoliko. Ssente agenda zimbi. Nga teweebuuzaamu omusajja ono akulumuludde bannaabwe emyaka 4 okubanga era gwagamba nti oyo yajja okugira nga akyafuga oba akulembera. Muko, ekirungi kiwangaala. Ekirungi kiwangaala, ekiri oli gino kiwangaala. Museveni ali oli gino. Kyekimuwangaazizza. Era ensobi z'olaba zikolebwa bano abamwetoolodde. Naye ng'omuntu talina buzibu. Naye kati ku bubaka bwewafu olina kyoyogedde ki? Ogambye ekirungi kikola ki? Kiwangaala. Gwelaba ebintu bye bakola ebiri oli gino n'ebiri ddiipu. Oyinza ogulenga tono gyambala kati netekutuusa na waka ebiri ddiipu. Naye Museveni ali oli gino. Kati olinga atugamba nti olw'okuba ekintu kirungi bwe kiwangaala tukivumirire twambalenga ddiipu. Kyekibuuzo ky'ombuuza. Kubanga oba ogenda kufuna engatte ez'enjawulo buli mwaka ng'ogula mpya naye nga fake. So kyotegeeza nti ekirungi kiwangaala. Ye Museveni. Ye Museveni. Kyuma kya mu Japan na mu Germany. Muko kankubulya ekintu kino. Nalina omwami okumala emyaka 6 nga ninga malaya ye. Nansanga mu nyumba yange
n'abaana bange. Omwami ng'ajja gwe w'obeera gwe togenda wuwe ng'alinayo omukazi. Naye mu kusooka okwogera nange yaŋŋamba nali nva mu katale k'e Matugga najja nsitudde akakutiya nkuta ensawo yange n'obudomola kati ye nandaba bw'ati n'agamba omukazi ono mukozi. Lwali lumu nga ndaba ndeeta emirimu nzirayo najja ku ddirisa nga muvuzi wa takisi naŋŋamba nkusaba onzaalira omwana w'obulenzi anakuuma ebyobugagga byange. Naŋŋamba omukazi gwe nnina eka wa mutima mubi tagenda kusobola kuŋŋaanya abaana bange. Naŋŋamba nti ate omukazi gwe nasookerako ewaabwe abako basumulula amataala gaffe bwe tugenda obbasuza basumulula amataala gaffe babbi ne bagakola ki ne bagatunda ewa Kisekka. Kati nga nsaba amuzaalira omwana waki omulongoofu omulenzi. Naye ate ndooza Mukama yamulaga nze kubanga ndi omuntu omulungi n'okuva eka. Taata waffe yazaala mu bakazi bana naye nze omwana wa taata muyisanga omwana wa mama wange siboola. Kati nabeera n'omwami oyo nga nkola nga ali awaka nga nfuba nnyo okulaba nga twezimba enkulaakulana ebaawo nze nga sirina budde buwummula naye nga nfuba omugamba nga muwa ssente genda olimisa emmere nga muwa ebisolo ebyokulunda nga ne ssente z'abaana ababa abasoma nga nzimuwa nga ate tebamumanyi nga ssente zitwalira abaana nga buli mukolo muwa ssente nga saagala bambi asembe nakyo owange. Era bw'abaayo omukolo nga nyiza okuwandiika ebbaluwa ng'eva ku mulimu gwange ng'egendera mu mannya g'omwami wange nyinza n'okutoola ssente nti ssente bwe ziti ne bazisoma nga saagala wange asembe nakyo nga gwe omukiikirira. Yes, nga nkola ebintu eby'enjawulo. Kati ku myaka 6 ogwo agenda okulaba nga sijja musobola ne mwawukanako. Ate olabira wanti tojja musobola. Omwana y'omulenzi omumuzaalira. Omwana yambula. Omwana yabula. Omwana yambula. Ye n'agamba atya? Yakkiriza ate yalikoze eki. Kati nze namubulako nga tategedde nti mwawukanyeeko. Ne nkola ki? Ne muweereza ebibyo. Eyamanya gye ngenze. Naye n'asigala nga nnoonya emyaka egyo 12. Naye eddoboozi lya Mukama ye lyanzizaayo. Yasooka n'ankubira essimu nali twali mu night play Katwe. Bwali budde bwa kawungeezi buwungeera buti nga kumbulanga kuliko abavubuka sisabirangawo kati essimu yavuga neŋŋamba pana agamba ono atakwata essimu mbega kiki nenkwata essimu kati bwe nakwata essimu nga ye musajja nambuza oli ludda nti tuli wano tugenda mu night player naŋŋamba nange njagala kulokoka buli kimu nkikoze nkirabyeko mbikooye njagala ndokoke naye siggonkase sazeewo ku lwange nabiwuliza ne njjako essimu yange. Ate ng'ojjako yaaki? Maze obiwulira byaŋŋambye. Nga gwe tomwetaaga? Nga naye weeragamu ssebo mukadde nkuwulira nga weeragamukko. Musajja yansanga ne emyaka 3. Awo wali okyalimba okwo ng'okyeraga mutuufu. Genda maaso. Kati munnange nze nga nkola byange tandika okunkubira byangu eka nenganze ngende mbaka g'omukazi nga ankubira nnyo agenda aka mu baana maama ali luddawa namugamba kale nsanga ku square nga saagala mumubulya ne gyendi naŋŋamba tonsaasidde beera bonna buli ekintu ekyo omusajja munene muwanvu wa kitiibwa awuza tonsaasidde. Ekitiibwa kye kiriwa nga taleeta ssente anti omuntu asooka kulabika kitiibwa mu mbeera ndabika ye. Kati byaŋŋamba tonsaasidde neŋŋamba omusajja yaggwawo dda neŋŋamba kangende ndaba omuntu ono neninya paka Gombe okutuuka eri ng'omusajja yaggwawo dda ng'alinga omulwadde wa siriimu. Nga kiki ekyamumalawo? Stress ali ekawaka. Nagenda okutunula awaka nga n'ennyumba eri mu nsiko naye ng'ewaabwe bagagga era bwe baba bafiiriddwa ogamba paaka. Oza paaka bagisengudde bagiteese wali?
Yasanyuka nnyo nga ndabye nangamba mukazi gwozze ne tugenda awaka nagulawo ne tuyingira mu nyumba kati yangamba kino ekisenge kyo kino kyange jangu tubeere wano tukulize wano abaana tulera abazzukulu mukazi we nga bayawukana mbu emyaka 2 nesirika bwe nti namugamba tobuuza angamba nsonyiwa nti waffe batukuza bubi najja nambuuza ayogera byayogera nti fuluma nantwana nambuza ekibanja kyabwe nandaga baganda be mu buntu muganda wange nabo ne bandaba ne bambuuza naye nga gwagamba siina ndowooza nemu ebeera na mwami oyo wagenze kulaba mulabi angamba jangu netambula neŋŋenda samwa ansa kati nalindi eyo eddoboozi nempulya nga liŋŋamba ti omusajja oli agenda kufa wengenda okutandikira awo sooka opakingemu awo gwe mukyalaani mukyala Kabwama gye nvudde kati mukyala Kabwama esebo naye nga gwe amanya go gwe ngaani gwani amanya go ddala amanya gange taata ne maama ge bantuuma nze Florence Nakiwanda ndi mukyala wa Lugave Florence Nakiwanda esebo mukyala wa Lugave wangaalira wakati Gombe maka g'omwami oyo Ematugga Gombe Matugga oluguudo bayita batya olwo kati Semuto Road Okay wetugenda okutandikira ekitundu kyaffe ekinaddako gwe abadde atambula naffe naye Bobby tomumbuuziza bundi tujja mudde tukomawo kati onyongere Bobby tukomawo mu kitundu ekiddako omulabi tavaawo akuuma ekitundu kino ekiddako mubeere bulungi message mweziri ku WhatsApp awo wansi mpereza message ne mu comment teekako alina kyabuuza mukadde alina kyamugamba ate mukadde ababuulidde naye si yali obulungi naye tabaganye nti mumugabire alina kyamuwadde Amiina naye tagambye nti asabiriza message enamba kweri awo mpereza kyobuuza WhatsApp temukuba ate kunyumya nnyo kiyitiridde assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbadde Nurdin Ntege tukwatagana ate omulundi omulala